Waise ekiseera ng'ensonga z'okukebera endagabutonde zikutte wansi ne waggulu mu ggwanga nga kino kiviiriddeko n'amaka mangi okusatulukuka. Embeera eno yeewaliriza gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu okuyingira mu nsonga eno okulaba bw'enaalungamizibwa. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku minisitule y'ebyobulamu mu Kampala, minisita Dr. Jane Ruth Acheng ategeezezza nti nno bakkirizaako laboratori 2 zokka okukebera ndagabutonde mu ggwanga kubanga ze zokka ezirina ebisaanyizo. There are 2 main laboratories in the country that have been nationally and internationally certified and accredited to run DNA paternity testing. Zi laboratory ezikiriziddwa kuliko eya Government Analytical Laboratory n'eya MBN Clinical Laboratories e Nakasero era ng'aweze amalwaliro ne laboratory endala zonna okuggyako sample za DNA. DNA testing is done only by laboratories that have been authorized for testing through certification and accreditation. Only qualified professionals will be allowed to do the testing. Dr. Chenga ategeezezza nti Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ki URA kyakukwatagana banoonyereze ku bifo eby'obwannannyini okakasa obanga ddala balina ebisaanyizo. To work with the National Drug Authority and Uganda Revenue Authority to ensure these fake DNA rapid test kits and other such fake laboratory supplies are gotten rid of and not allowed into the country. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.